akutibali tugenze mu bujumba bw'ekasoga abakudde ekasoga kasono gyabwe kubanga bakwagala okusinga ebirala byonna ow'omukisa amin. God more than other things. Weewuunye Yesu asoose maama asoose taata n'abazadde alinga agamba tubakyawe nedda kubanga abo tusinga okwagala si ekyo ani kumwe nga mama wo tomwagala ng'omulina ne woba tomulina. Number 2 verse 27 is self-denial. Some if you could underline the word kuiti omwikiriza ye disciple yegwe nange agambye buli atasitrenga mu ssaabadinkoni about is your commitment. Okwewaayo okwo you must use to know how to get the strength to carry the cross. Abavubuka beyiga okukola ki ekibayisa abavubuka kubanga muvuubika otasobole kugaaya. Omuganda agamba nti obukugu obuto bubajja tebunakola etasoboka. Sooka okyukire munno omutunuulire olabe olabe etamu mutunuulire. Inefakti kati Balamaze n'ebikosi kyabikola ki olugobi amata oluusi nakamanga nga nywera ne mu kibeere naye nga njagala nnyo olugobi byonna sete eno kuleta pyeri mujja kumulaba nemudakyekabira ate tukomewo tugende mu kugulawo olukuŋŋaana abato bakomyewo kiki ekyo bimuke biyimba 289 awakibuso abeddembe balibeera baddembe ddala omulamwa gwaffe omwaka guno. Omulamwa guno ly'eddoboozi lya Katonda lyaleeta gye tuli nga bannalugazi naddala eri abaana baffe n'abavubuka kubanga mumanyi bazadde bannange nti abaana beetaaga nnyo eddembe, beetaaga freedom, beetaaga space. Abavubuka baffe bangi betulera oluusi tubalinnye kagere nga tetumanyi nti beetaaga waliwo age yeetaaga space mu baana baffe nga weetaaga okumuwa ekifo kye okumuwa gaapu nga muzadde we naye nga ate omumutalinga si kumuleberako naye osigala omulaba manya kola ate gyagoma okukikola kutuusa nga omunyonyodde tebatuula kusiga kubanga oyinza okuseesetuka n'ogwa mu muliro ne gukwokya. Embeera eyaffe bajjajjaffe mbatukuliza ne bakadde baffe obutatula kusiga mutujja kuyimpawa mu biro bino oyinza obutakola nnyo iwabo gali magezi malungi bajjajjaffe kubatuyambiranga okwefuga. Tosekula kiro lwaki osekula ekiro emisana obadde okola ki sekula ebinyeebwa kola emirimu gyo ng'obudde bukyali toyera kiro ojja kubeera musezi tosekula kiro obeera musezi biba bituusa waka wennyini ebirala galagalagala amayirungi kugaaya ng'emuyinza okulowooza abatandikira mpolampola kufuwa etasigala n'amaliriza ng'ali mu njaga abalala banuusa amafuta g'ennyonyi babagajja banange simanyi ebintu bingi ebizze ku mulembe guno ebizumbya abaana baffe abalala babigulanga nga bagenda nabyo ku ssomero breadwinner muzadde muvunanyizibwa wabo gw'obuvunanyizibwa muzadde taata maama okuleetera abaana bo kye banaalya laba ate w'omusindika ogenda mu katale kakazi katusawa 3 ssaawa 2 za kiro kakyawumpuguma mu tawuni n'ekibbo kya nakati obulamu bwe obutadde mu matigga obulamu bwe obuwaddeyo omwana atusoboddeyo ku ssomero parkinga wamu naye tomuleka bulesi kuparkinga nebitasaanidde essimu agenda nayo ku ssomero weewaawo olwa amasomero agamu gakkiriza amasimu naye eri agataakala essimu agezi nayo kale agenda gikozesa olw'okusoma naye ddala egenda muyamba mu lusoma luno gyagenda amaka mangi gafuuka biwuduwudu kubanga emitwe tegifuze abalala boogera boogezi kubeera mutwe but they are not heading. N'ekyo omwana omulenzi ayambibwa kuva buto alyoka afuuka omuntu omukulu obuvunanyizibwa ne wabanga akuze bw'aba ali neglected nga akula era agenda kubeera neglected
ne mu bukulu bwe nga talina mugaso. Omwana omulenzi n'omuwala bonna baana abava eri Katonda, birabo ebiva eri Katonda nga Bayibuli bw'egamba. Ndowooza newankubadde omwana omuwala ali nnyo at risk kubanga ebimutuukako bingi, naturally munafu tasobola kweranako ng'omulenzi. Omulenzi wasobola okudduka emisinde, omuwala atambulawo obutambuzi. Omulenzi wasobola okufunya ebikonde, omuwala akaabawo obukaabi. Ogerageranya omwana n'omulenzi, omuwala ali nnyo at risk okusinga omulenzi. Naye ate omuwala tumusosowaza nnyo under disguise eri omwana omulenzi. Ndowooza ku mulembe guno bonna tubatwale kyenkanyi nga bakulu nnyo, kubanga ate ebikolebero ebisinga omwana mulenzi yabikola. Omwana omuwala ng'omuyamba, noono omulenzi muyambe ikole. Bonna bakule lumu, buli omu asobole okusapootinga munne, kubanga ne wonoososowaza omuwala ate ng'omulenzi omulese, omulenzi yajja okwadde akatayimba, yajja okweteega wali mu kisaalu akabasanye omwana ono omuwala amutuluku. Tuzudde mu myezi gino getambuddemu okutuuka mu conference eno, tuba tusomozebwa n'ebisiyaga. Ebisiyaga bikuta wakati. Lugazi wetwogerera mulimu NGO eadvocatingira ab'ebisiyaga. Era wetwatula ne Canon ne tugamba nedda tufune olukuŋŋaana lujje lusomesa abaana ebyeddiini, ebyomwoyo ebitakwatagana gwe n'abisiyaga. Ebisiyaga bibikutte nnyo wano gwe mu Lugazi, era nsaba tujje on board ffenna bannamawulire mmwe, churches ne organization tulwanyise device eno mu Lugazi. N'ekyokubiri tulinamu amasabo. Twakamala okukola mapping yaffe ya wano gwe mu Lugazi, tuzudde amasabo nga mangi nnyo ate okusinga gw'amakanyini. Ngize mu conference eno eya 2023 mulimu encouraging words, counseling nungi kati ngaffe abamu abaana basita ku mothers wetujjanga mu conference ng'eno babanga abafuuse abazadde abaffe ne batubuulira encouraging words ne bagamba kino tokikola, kino olina kola bwoti, olina yitira mu kkubo eddungi, tolina kwekwata na bigulupu bibi. Sebyenyize mu conference kyenyize mu conference eno nengamba nenabazeeyo okusomero sobola okitambulirako to avoid bad groups. Ezo groups sometimes to leading to drop out in school. Kalungi Steven here. Nange nkyali muyezi secondary level. Conference eno eyambye abavubuka natandise kikolako natandise gyeyungiramu jjo, naye nga mesenje nasanzeewo nga eyamba abaana ddala bano abato basomera mu masomero mangi ago nga isulo basanga ebizibu ebitasangika. Abamu bava mu famire zitayimiridde bulungi kati nga basobola okuba nga balindibwa mu ngeri ya ssente, engeri y'ebisiyaga ebibadde bizze mu ggwanga. Abaana ab'obuwala basobola olimbibwa abalenzi nga tebalina gye bagenda bongera mu future mu maaso ne babalemesa ebisomo. So conference ng'eno okugyako olese okuzimba abaana mu ngeri y'okuba nti bakulu mu mwoyo, naye ate bayamba n'okubeera mu ngeri y'ensi, ebintu ebitawaanya abaana naddala nga bakyakula mu myaka gino ebitawaanyiza ddala. So omwana wabanga kituufu yeejumbidde ddala n'awuliriza ebigambo nga bino n'abiteeka mu mutwe ne biba nga byatambulirako, asobola okukula n'abeera ddala omukyala ow'omugaso oba omwami ow'amaanyi mu ggwanga kubanga